bavubuka enjasa biggu guno omulembe omutebi ndaba nga gwakutuuyana kabaka waffe yagukwasa ffe bavubuka nze n'ekitiibwa kya Buganda nakiraba luli kabaka waffe yatukyaliza abasanteene abaana ba Buganda ne tulyoka tunyuma mu lubiri ne tubugiriza omutanda mukama jangu olabe kiri e Buganda kabaka waffe alamula atudde entende mukama jangu olabe kiri e Buganda kabaka gwe Bruno ke nyizo okweteekateeka nyizo okwekola ebintu buli muntu mu Kampala naggwayo ni Abitex lwaki tata wa Abitex lwaki tutegeka bate eno mulabyeko wano nyinayo n'akabbo ebigambo bingi Abitex mulabyeko wano Abitex lwaki tutegeka bate eno essaawa y'akabbo bakama banga abawagizi buli ayingira alina okundekeramu ezaakabbo Abitex ateke bate eno kiweebwayo lunnabe kuliko olutabaalo Abitex ategeke bate agitegeke nze kuluno bannayuganda ne bakkiriza bate eno buluno kerwe mmaliriza okuyimba kwolwo nangirirawo siddamu kufulumya luyimba ko mbanyenyusi sente ze baapa mu nkudi nazirya zaggwawo nazikozesa bubi mbasabayo omukisa gumu sente Abitex yazimpa nezikozesa bubi okwetirimosa amalala g'ekivubuka sente nezigwa bampeeyo omukisa gumu buluno nyinyuka okuyimba omukisa gumu mulabyeko wano ajakiriza otegeka bato yammwe kakati bafaani bo bampereza ebibuuzo bye bagalira nkubuuzeeko ebimu ku byo waliwo bafaani bo abatandika naawe ng'otandika bagambye ki ekikuyimbisa ennyimba ezikolima bamisinga Lunnabe yayimbanga ebigezo ebirevu onyiganyiga ennyindo ogireeta omusaayi Lunnabe ennaku zino akolima nnyo ate no sebo nayimbanga Moses Lady bakubye mwaka imbaka muwala wa chairman nayimbako nga Moses Lady tulabe enseno okukyuka akakayimba ke nasooka okumanyirako Lunnabe namusanga wa Moses Lady yosebo nga sinagenda kukibuuza ogireeta omusaayi muwala wa chairman yote nayimbira ddala nga Moses bonna bennyikidde nembakomezawo Moses Lady owulira ddala ng'abantu bonna kati buli omu waali anyiga katambaala kiki ekyakujja ku nnyimba zino babiwulira ziriwa zino ennyimba bweziti Bikira Maria omwana nanzitira miguwa gwe kankubuulire bannayuganda abatuufu obamanye bannayuganda essaawa bwe ziweremu pulogulaamu ekyuka buli omu ku mutwe ekimubeerako kwegatta masanyu ga bulangiti sooka okuba amasanyu ga bulangiti nkumenyere lwaki nva ku nnyimba ziri ntuuka wano abantu ennaku yabaluma dda abantu ennaku yabaluma dda nebatuuka ku Ggindu Lunnabe okufa obwavu e Uganda oyimbe naye ng'abantu bakoma kuwaana gundi oyo mulungi kyovala nabadde njagala kuyimbisa luli oluyimba ki omwezi n'ekiro nyumirwa nnyo ku mwezi n'ekiro don't let your dirty mind drives you crazy so kati ndaba obukaba bwe nakugambye bukudrivinga crazy to think as I told you moon and night omwezi n'ekiro yes omwezi n'ekiro nyumirwa nnyo ku mwezi n'ekiro nze moon and night but I see you, your dirty mind drives you crazy to think other things. Nyize Bruno Ken nayimba ennyimba ezibulirira abantu nga bakoma kumpaana nozikowa bambi oyimba oluyimba lw'amakulu kano ke watuyimbidde kano kalungi wasengese bulungi ebigambo teri yadde akuwasyo yadde okuyimba ku birthday yadde okuyimbira omulema abantu bakoma nze ndowooza like kulimba kubanga kugenda ogula emmotoka nga watabaala Uganda puzzle
wawangula zaawadi watabala Uganda kugenda ogule mmotoka oluyimba naluyimba abantu ne baluzina naye waliwo mu bidongo abantu okuwayo ku ssente enkalu abantu bampanga ku stage okka naye kati nze Bruno oluyimba lw'enkudi nduyimbidde wantu wangi oluyimba lw'enkudi naluyimbirako abantu abeegatta London oli yampita ne mukazi we ne bateekako kando ne batandika okwegatta ne mbayimbira enkudi nampa 17 era Bruno ndi wano nekubira kalango bwoba olinayo omwagalwawo nga mwagala kwegatta musuwa ku musuwa mumpite mbayimbire enkudi ensonyi tezikwata ate nze ensonyi zinkwata kinga nazze kufuna ssente nze gwe Bruno ko oluyimba lw'enkudi ndulabiddemu ebintu abagagga bampita ne mbayimbira nga oli alina omwagalwawe bataddeko kando bataddewo obumuli nze n'ennyimba enkudi yange olumala n'enzingako ekizindaalo kyange nemmala n'enzira ewaka otegedde nze oluyimba lw'enkudi ndulabiddeko ebintu waliwo omugagga weeye Kasagama yampa emiliyoni 5 yalina omunyalwanda we ne munona ku airport ne bagenda mu mikolo gyabwe nze n'ennyimba enkudi so oluyimba lw'emmotoka naluyimbanga ku stage naye nga abantu tebampaayo ssente enkalu manya olw'emmotoka naye enkudi ennyambye ennyo abantu bampita ne bampita mu maka gaabwe ekiro nga baggulawo amayumba era nekubira akalanga abantu bampe emirimu ku mikolo egy'enjawulo oggulawo ennyumba yo olina mu girlfriend ate nze oyagala balongo gwe mpita kuyimbira oluyimba lw'enkudi nga mugenda mu mukwano ogenda kufuna abalongo wange Dax Vibes mulabyeko wano big up on yourself Dax Vibes kwali nnyo big up on yourself alidandani London naliyo kati London nze naliyo era London eyo gye nafuna omukazi omukadde ow'emyaka 9 luyimba lwankudi oluyimba nno olufunyemu ebintu ebirungi wazimba n'eguni ne hoyima mu nkudi toyogera so Pazo is a rich man, very rich man. Sirina muganda wange enkola yaffe Bruno yakwegalira abantu kutuwaayo ke batuwadde bannayuganda tebaagala kuwulira nti olina omutwalo gy'obalage nti olina bagenda kukyawa bannayuganda baagala abafaanana bawagira munaku munnaabwe kati wane Uganda n'oyimba n'ofuna olubuto abantu tebaddamu kujja mu bivulubi Lagadi tayinza kufuna kivulu kati olwo olubuto lwa Lagadi takyafuna adde kivulu olubuto bagamba ina ssente empitiri Uganda olina kuba ng'oli awo olinga ataliya abantu okuwagira ng'olinga ataliya wano Uganda okunyirira olususu ng'oli muyimbi kikukyayisa bagamba otakyali waffe yeepanga tovala nze kati olususu ndusiiga tipu topu neme kunyirira nnyo nga Chris Brown nsigaza obuwagizi mu bantu wane Uganda kunyirira toddamu yadde kufuna omuntu kuyimbi anyirira olina kuba musiiwufu bannayuganda ebakwagala ne Eddie nga bamuwagira Eddie nga munyirivu anyirira Anko Bebe nga bamuwagira Eddie Kezo Anko Bebe nga bamuwagira ate babebe kulu bakyayimba eri emityana ekikandwa bayimba wano mu kibuga babekulu asobola okuyimba eri eŋŋoma mbalaalo ng'anoonyayo abe tebabakula ku muyimbi anyirira olina okuba nga obafaanana gobagasinga nesiiga tipu topu ne baganda bange babituse ebyo ebyalo byonna bayimbayo ebyo byalo eyo gy'oyogera eŋŋoma nabo kigenda bafiiriza nalabe batandise okukola obunyama baagala kufaanana alakkeri era gyonna basanze ne mbagamba ogwo omubiri gwe muli mu kusitula obuwagizi bugenze mpozi nga mwagala kujjuka enkola yaffe wano yakusiiwuuka okulya ku 10 kya munnayuganda kusiiwuuka wano tewali bya bulandi wano bwe weefuula mbu toyita mu owino tobuuza ku bantu tofuna yadde akuwagira bagamba weeraga ate abayimbi ba wano bandivudde neku bulandi akola bulandi n'ategeka ku Serena enkya n'omusanga nga ffenna tuyimba ku kiveera ebukwiri kakati n'omugamba bulandi eriwa naawe oli baaka stage ku kiveera ebukwiri bulandi yakuyambye ki Kanesiga tipu topu wange sirimu. Pazo, chicho olifate werabidde mu ndongo ye Uganda. Buchango jiyingira.
Endongo ya Uganda. Kichi olifate werabidde. Olunaku lwe nagenda ku kizinga nentegekayo show ne topic ka sente ekivulu kyali kya 200 nga ngudde ku luyimba lwagenda ogule emmotoka ne tufuna abantu 3 siringi sikafana.